Baana kati nga foto ya ku Mizigo Express ne tusiniga ine mulokole ekikwagaza bba wa muno au ate n'omusalako omugambo kikyaki abaana as a family nze ne kabulesi kati ntuuka nzaala abaana abaana baali bakyali bato nina kati ali mu S5 au King's College nina abali mu S2 balinde JSS kati n'omuto bonna bana balenzi bali bakyali batonze drama saninirako buzibu kati obuzibu natandika obuula naye nentandika okulya mu ng'ensonyi nga babiteeka ku TV abaana ndi nabo wano bategeera kwa kati anategeera nga nemutufalo byenzanya nga bwoyogedde ekyo ngamba bane obakati nga nkubaye bwe obana tegeera nti tuzanya buzanya abana kale I have a bana they never talk to me na yes manche baawulira paka lwe babimanyira kati tuddawo ne tulaba Mizigo Express n'abaana ne mbagamba Joel oteekako bana Mizigo Express tatuyitako nenzanya ebitulanga baseka nabo nayo yali process nenga nange mukwano kyankwasaamu ensonyi kati you're one person this is from me ne producer Chingambye ko ne bakwano bange olumu ngenda nga ne mulokole nezizinga ba following a script oba olumu mugivaako nemukola ebyamu nemukuwa obukubi sikuwemula but ngena nenda banga lero namwe kanyine mwesekerera is that your character oba dala bibera ku script ebimu kakati Emilja bakwa skeleton bakuwa skeleton kye mu Luganda enada kati nko example ya Mizigo bakuwa bakusigira ekifaananyi gwa kizimba era buli muntu kyazanya aba ya kizimbye bwatyo kati ebigambo biba bikufutukamu naturally kati era omuntu ate mu bulamu bwa bulijjo ndi muwombeefu ne mu Mizigo banange nange enjogera naye kati tukizimba endoza era chiba talent yes and also with experience with experience ndoza chiba talent kale birungi kibyo ofunye mu mulimu guno challenges byonna bibaddeyo naye bulungi kibwo bifunye ebirungi kyembifunyemu nti kwa mulimu wera nsasulwa nsasulwa nenfuna sente nesobola okundabirira ne family yange ne mama wange then birabye nfunyemu ndina be inspirinze benzizizaamu amaanyi era by the time ngamba njagala kubeeranga gongola abaana bato bana ba secondary na ddala kati bo basanga nga bagamba okikola otya biki you talk to them bakyagala ekyo nembera inspiration kubalala then ekirala ki emikwano gwebanda Walika gamba ibanda chini oli butufu ibanda sikumbi emikwano kati nze talk about this bino ngeze mbanko bana chenjagala yo oba walo ebintu emungo oba genze mu URA oba ina I don't sisimba line haba network nsange ekyo oh my god nogaba erinya lino linyambyemu kine kintu kinkoledde nnyo era nebaza Katonda olwekyo okay nya kale